Essanyu ly'omuzadde n'omusomesa liva ku mwana aba asomye n'ayita bulungi ebigezo bye ku buli mutendera. Twogeddeko n'abamu ku basomesa ba Mengo Noor Nursery Primary School mu disitulikiti y'e Wakiso ne batulambulira okusinziira ebigezo ebyatambudde ku ssomero lyabwe. Twebaza nnyo abantu ab'ekitundu abazze ne batujagulizaako kubanga tekibadde kyangu abaana bonna okuba nti bayise. Bulijjo abaana bayita naye omulundi guno twayise nnyo olw'ensonga tetulina third grade, fourth grade, tetulina yamisinga, tetulina yalwala, so abaana bonna twabatuuza bonna ne bayitira mu ddaala erisooka n'eddaala eryokubiri. Okutukwatirako olwa performance yaffe yabadde ennungi eya 2024, abaana baffe bayise bulungi, batuusa abaana 147, abaana 7 bayitidde mu first grade. Alhamdulillah mwaka guno tuyita bulungi ebibuzo byaffe eby'Oluwarabu ebya Luzungu byonna alhamdulillah sawekitiibwa Allah tuwadde obusobozi okubeera nga tubikola. Ate abazadde abeegasse ku basomesa n'abaana okujaguliza awamu beebazizza abasomesa okussa amaanyi mu baana baabwe okulaba nga bakola bulungi nga bwe baakoze. Omwaka guno mwebaza Katonda n'abasomesa baatulamu baabo mwebale nnyo mwebalira ddala. Abaana bakutte, abaana basuluye, beebale basomesa bonna. I got a first grade in PLD 2024. I got 8 aggregates. Batusomeseza bulungi ne tuta bulungi mu first grade. Nebaza n'abazadde abaatuweerera ne batusasulira registration nafunyeemu 6. Mu ngeri emu ku ssomero lya Tauba Islamic Nursery Primary School nabo babadde mu kayisanyo olw'engeri gye bayiseemu ebibuuzo. Bano baatuuza abayizi 16 era nga bonna bayise bulungi ng'omukulu w'essomero lino yeebazizza Allah olw'ekyo kyabatuusizzaako. Essomero lyaffe omulundi gwaffe ogusoose okutuuza abaana twatuuzizza sayidi 2 lisanyusa amakulu 2 Oluwarabu n'Oluzungu. Twasoose ebibuuzo ebyasoose okujja byabadde bya Luwarabu, twafunye first grade 5, abasatu ne bayitira mu sekendi baatula abaana 8 ku sayidi eyo, then ku sayidi ey'Oluzungu twatuuza abaana 16, twafunye first grade 7, basigadde bayitidde mu second grade. Tuli basanyufu nnyo era tusaba abazadde bonna mu kitundu kino okutwongera abaana. Entandikwa tebadde mbi, ntandikwa nnungi, tuteeka abaana tubateekamu eddiini, tubayigiriza eddiini okumanya Katonda waabwe okuva nga bato paka. Tusaba abazadde bonna abatulinaanye ab'ebyalo ebitulinaanye batwongera abaana. Amajjuvu ga Allah atutuusizza ku buwanguzi, atutuusizza kubeera nti nno tuli waggulu essaawa y'olwaleero. Thanks and peace and blessings be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abazadde basanyukiddeko abasomesa ku lw'omulimu omunene gwe bakola okulaba nga abaana baabwe bayita ebigezo bino. Obulungi neebaza abasomesa baffe ne neebaza Mukama Katonda atusobozesezza okufuna kafiizi abaana baffe ne bakola ebibuuzo. Nicholas Bamwine yaliko Delta TV Amasukkulumu. Okola bulungi ebibuuzo byange neebaza ne maama wange okunsasulira school fees okunsobozesa kubanga nkyali mu bebi paka kuba anyambye okunsasulira school fees ne Allah n'amuyamba ozifuna nefuna aggregates 10.